Wabaddewo okusika omuguwa wakati w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka n'eddigi mu ggwanga ekya FMU mu nsimbi ezirina okusasulwa abawagizi okulaba emmotoka n'eddigi ku Boxing Day mu mpaka ezigenda okuyindira ku Festival City. Kino kiddiridde ekiwandiiko kyafulumiziddwa Pulezidenti wa FMU Dusman Oki ng'alagira kilaabu eyaweereddwa okutegeka empaka zino eya Southern Motor Club okusala ebisale eby'okuyingira okuva ku mitwalo 2 okudda ku mutwalo. Wabula abategesi beeremye ku nsonga eno era bwetyo FMU n'epondoka n'eragira empaka zino okugenda maaso. Ng'omwaka tegunnatandika tuba ne kye tuyita kalenda ekitegeeza eyo gye tugoberera yebanga work plan yaffe kwe tujja okuddukanyizibwa omuzannyo guno. So kye tubagamba kiri kimu, tulina event eri kalenda eri ennaku z'omwezi 26 era ye event esembayo ku mwaka. Okusinziira ku Nakintu Mukonga Dig Arthur Beck Jr. era nga yakiikiridde abavuzi bali bulindala okweraga ebyuma era nga naye ku mulundi guno aleese emmotoka empya y'ekika kya Barakodabi era n'awera okwanganga b'ebisode. Barakoda ngenda kwetaba mu Barakoda Babi era omuguzi yenna ow'emmotoka y'empaka naddala ab'ebisodde bw'alaba nti asobola okunkuba mu mmotoka eyo ajje ku Boxing Day, nze mmanyi nti bonna ab'ebisodde mmotoka yonna ngenda kulaba nti nze yavaamu muwanguzi ngende n'ente eri wali emanjula. Buliika eri ategeezezza nti abavuzi bonna ku ttiimu y'eggwanga ya Digi bakkiriziganyizza nti ensimbi ezinaabaweebwa ku Festino ng'ennaku z'omwezi 26 bakuzibwa famire y'omugenzi Muhammad Kigundu eyakubwa amasasi masanafu gye buvuddeko. Contribution yonna abavuzi gye tubadde tugenda okufuna ku Boxing Day era tugenda giwaayo ku famire ya Kigundu famire tulabe nti ebayamba ebataase okwetaba mu pikipiki z'empaka za bbeeyi nene nnyo okwetaba muzo era nga zeetaga sapooti y'amaanyi era nsaba omuntu yenna ewabweru twongere okulaba nti bano abaana basigala mu muzannyo ogwa pikipiki z'empaka. Byo ebyokwerinda byakunywezebwa saako n'okutangira abawagizi obutayimirira makubo okusobola okwerinda obubenje nga George Semakula bw'annyonnyola. Akuye bya safety omwami gw'omulaba Jamiru Bwamoyo amanyi bulungi nnyo obutayiikira abantu wano n'esenge nga asala abantu byonna twatuula tubiyitaayitamu mu bifo bye tusinga okwerabikira era nga wakoonyeko wano ne makona waggulu awo tugenda kudiployingawo nnyo manpower aba safety ne poliisi twayise abapoliisi 10 abasefute bo tukyayongera nako. Abavuzi bakuvuga kilomita 3 emirundi 2 okwetolola ekifo oluvannyuma abawanguzi bakuweebwa ebirabo okuli ente n'embuzi. Brian Katende, Munabyamizannyo, KTV, Amalindirire.